zamu Katonda. Kale. Tugende? Yesebo. Omulevi. Yesebo. Kwaniriza oli otya ssebo? Nze ndi bakama bange mugamba mutya. Olwaleero tuli kukiwa. Twaze kulonda mukulembeze wa gospel omupya era nga kyensonga enkulu etulese wano. Olowooza ani ggwe leero? Amuna akalulu ako kalaba kiba kirungi nnyo n'okasirikira ne kabeera kako olw'obutafunawo buzibu n'abantu naye ng'era of course nonze omuntu omu sikassa akalulu sikasse kutikinga bubiri kubanga era twetaaga omukulembeze. Kati obukulembeze bwa gospel artists buzze bulimu entalo nnyingi nnyo. Ate tumanyi mutuufu ani abaddeko buddawa oba oliawo nga Lanneck avuddeyo mbu ate yenze pulezidenti ate tuwulira muwuma gwabakiikirira. Ekituufu era amazima gavangayo ne geeraga mu bulamu bw'ensi eno. Ensi eno gye tulimu buli omu asobola okweyita kyayagala. By the way, buli omu asobola okweyita kyayagala. Naye nga mbwezi bwe mbawo ka history katono nga bwe nsazeewo okwewaayo okukola guno omulimu. Pulezidenti yasooka n'alondebwa nga tuli mu kutegeka kulonda. Twali tugenda kulonda mu bbanga ttono nnyo ne tusooka tulonda omukulembeze agenda okumalako emyezi 6 nga bwe tufuna omukulembeze omutuufu. Era omukulembeze yalondebwa oyo okubeerako emyezi 6 yali Lanneck. Afande Lanneck yali alina okubeerako emyezi 6 then tuddemu tulonde. Kitegeera. Kati nekijja nti Wisdom Kaye yali ali mu federation. Okubeera mu federation era nga federation nemunondo okubanga taking over okubeera omukulembeze. Fena tuli wano wa federation ya gospel music industry ekulibwa omukulu lagadisi ate gospel federation the fagao ya gospel ekulibwa omukulu bamuyita Prince Nick. So bwe batulabonga bakama baffe ne bawa Kaye Wisdom okutaking over. So today tuzze Kaye Wisdom agaba entebe okujiwa omukulembeze omupya agenda okulondebwa olunaku lwaleero. Gwe tutanabategeera ni gwe bagenda olangirira. Abesimbyewo kuliko King Wesley n'omusajja Dr. Sijja balima simumanyi nti mumanyi nnyo naye namulabyeyo nga musajja mulungi. Kwega buli mukulembeze aliwo olunaku lwaleero ne bonna abantu balungi. Just olina kubeera na choice yo gw'olaba asobola okutwala mu maaso. Ebintu by'okwesimbawo ebyo era bansindikiriza nnyo naye nze sibisobola. Oba olwokuba nyina omutima omunafu nendaba nga obwa leader sijja busobola. Era ne leero mbadde nsuggestinga omukulembeze ayita wano basobola omuwa n'abeera mukulembeze muki muwuma. Tuleke kubeera nga waliwo akavuyo awo. Omanyi music ono music si mwangu bantu bannange era mba mujajinga music muyina osooka ne mutulamuko wansi nti nze nyinza okuba nga bampadde obukulembeze nga banneesize maybe obwewesigwe bwange oba something like that naye jjukira nyinamu nange kalika element ka music okusooka dda n'obudde nga bwe siri muntu wa mivuyo osobola kusikagana so nalaba nga sijja kisobola nga ndaba ne baba banneesize ne bannonda it will be a waste of time. I might not be a good leader they want right now, but what I can be a good intercessor. I can pray because I've always prayed for this industry and I'm not going to stop. I'll pray with everybody they vote an item kubandaba buli omwe yesimbye wachi sana. You understand? So that is the point watching the say Simbao because of my time. Ndi musajja atambula ennyo, ndi musajja alina business zange endala ate ndi musajja ndowooza lwawo kuba buli omu mbanjagala abeere nga ali okay. I'm a peaceful man. Naye obukulembeze si bwangu. Omukulembeze olina okustandinga on your feet n'ogamba no ate nze no nzibu okitegeera. I'll be frank with you people. Era abantu abamu batuuza ne mbagamba man sisobola. Naye nga omukulembeze yenna anabeera mu ntebe bw'anaaba alondebwa tujja tambula naye bwe tunaba tetusobola mutuukirira nga w'amaanyi nnyo tujja kusaba Mukama ffe bye twagala amulungamye oba amutoolere ku magezi ge. Osuubira kino kye mukoze kigenda kuggyawo obukuubagano obadde mu bundi yammwe mu kampi yammwe nga mwabakozi? Kye nsobola okugamba eyo pointi ya makulu nnyo naye nganze bwe sitali Katonda sijja kulima nti manye ekigenda okubaawo naye nzikiriza buli kimu kusooka okumanya ekigenda okubaawo tusooka kukoze kino kasa tukoze kino katunirire tulabe Katonda kyakola naye buli kimu kyekiri gospel music era ne wano weeri tumwebalize tugyebaliza Katonda kubanga tusobola okufuna abantu mwenna bannamawulire kubanze mwenna mbamanyi muli bannamawulire b'amaanyi kubanga musazeewo ne mujja ne mmala obudde bwammwe ne mujja ne mbeera naffe kitegeeza nti gospel music erina bwakola ki weeraga era nganze omu ku kino omu ku bantu abalwana ennyo okulaba nga gospel music abaako ku level gy'agenda kinsanyusa. So far to me this is a win already.
that we all have you guys, all these televisions, and the way you have supported the gospel music. However much tubadde tukolamu ebintu ebitajja era kantu alina guno omukisa okwetondera abantu for the last years engeri gye tubayisizaamu mu gospel industry ne mutatutegeera ekituufu kiri nti naffe era tuli baana b'abantu nga nawe bw'oba osobola okusobya omuntu w'omu nnyumba nga nawe bw'osobola okunyiigagana ne mu mukwano gwo ebyonna bibaawo kitegeera, but we ask you, let's stand together, we build each other. We need more of your advice than throwing stones to us. Okitegeera era ibaddewo abakulembeze byaffe bye bakoze ebirala nga tebijja bye mutusonyiwe mutukkirize tugende mu maaso. Bono omuntu gwe mulonda agenda malako bbanga ki? Ndowooza myaka ebiri, right? Myaka ebiri then tusobola okulonda omuntu omulala omukulembeze omulala. Mulonda president yekka waliwo n'abalala be mulonda? Akagundi ke batuwadde kabaddeko president yekka, so ndowooza oba banatwala enjingirayo olunaku lulala simanyi, naye kyonna kyekiri ffe abalonzi weetuli tujja kudda era tukole ki tulonde. Yeah, so but today tulonze president. Abantu bangi bagamba nti nno mwevuma obukulembeze bwa Kaye n'oli munne Lanneck okujjako okuleekaana gye balina kye bagasseeko nsoma kimulonze leero. Era muganda wange Kaye's mbadde nkyogeddeko nga ŋŋamba bano nga nkyetondedde for whatever has been happening. Okitegeera sirina muntu gwe nnenya, sirina muntu gwe nsonga mu ngalo oba nti onaakoze kino ne kino ne kino, naye kasita olunaku lwaleero happenings katukkirize Katonda wanaaba enkyukakyuka. Era enkyukakyuka tejja mulundi gumu. Omwana takula n'agenderawo mu pittu. Okitegeera omwana tazaalibwa n'agenderawo mu high school. Kati ng'olunaku lwaleero lutandise kino kitulaga nti tukola obanga waliwo okulonda ne waliwo okulala gye tunaakoma okulonda onamanya tunaafuna omuntu omutuufu. Kuba ne bano nabo saagala tubafuule bakatonda, twagala tubafuule mbu bagenda kujja. Manya abakulembeze batulimba nnyo nti ngenda kujja buli kimu ngenda kikyusa. You can never do that. Singa buli gundi gavumenti zeetaddewo, gavumenti yagobako miniskirt naye era okyayita mu luguudo n'olaba nga bambadde muki miniskirt, kitegeeza ebintu si byangu byakukyuka. But we believe with God and with time, and it is good always to have a time, like to have ebintu okugenda mu maaso nga tebitereera bulungi mpaka webitereera, because webitereera you have a story to tell, and when you tell your story oba owa hope abantu bangi. Ekintu kyonna nze nnyo ŋŋamba nno n'abantu n'enjiri esinga ya bujulizi. Kino kye tubaddeko obadde bujulizi nga bwe tunoonya era ne baza Katonda nti obujulizi bugenda bujja mpola. Nabagambye mwenna okubeera wano nze kikunze bujulizi. Lwaki olonze Kaye Wisdom? Gw'olabye otya mu kalulu kange? Kayizi bannaye olabye mu kalulu kange seolona nga nnonze Kaye Wisdom. Omuntu yenna gwe nnonze mulonzi olw'ensonga zange, kuba nange njaga enkyukakyuka simbi. Enkyukakyuka simbi.